Papa Francis asuubirwa okutuuka ku kisaawe Entebbe ku lunaku lw'okutaano nga 27 ku ssaawa 10:05 ez'akawungeezi. Wano wagenda kubaawo omukolo gw'okumwaniriza mu bufunze ng'era gwakwetabwako abakungu ku Ekereziya ko n'abatono ddala okuva mu gavumenti. Wano omutukuvu asuubirwa okuvaawo ku ssaawa 11 ayolekere amaka g'obwapulezidenti Entebbe gy'agenda okwanirizibwa Pulezidenti Museveni ko n'ab'omu maka ge n'abagenyi abatonotono. Mu kisenge ky'obwapulezidenti asuubirwa okumalayo eddakiika 3 zokka olwo ayolekere olukiiko lw'abakungu ko n'ababaka b'amawanga amalala mu Uganda. Ku ssaawa 1 ey'akawungeezi Papa Francis asuubirwa okusisinkana abasomesa ko ne bannaddiini mu Ekereziya Katolika ku kiggwa ky'abajulizi ekya Andrew Kaggwa ne Ponsiano Ng'ondwe e Munyonyo. Papa Francis ku lw'omukaaga nga 28 omwezi ogw'E11 agenda kukyalako e Namugongo ku ssaawa 2:30 ku kiggwa ky'Abakristaayo. Olwo ku ssaawa 3 zennyini agenda kukulemberamu ekitambiro kya mmisa ng'asinziira ku nnyanja. Ku ssaawa 9 ez'emisana omutukuvu Paapa agenda kwogerako mu lukuŋŋaana lw'abavubuka n'abantu bonna ku kisaawe Kololo. Wano omutukuvu wagenda okuva okugenda okukyalako ku maka g'abakateeyambe e Nalukolongo ku ssaawa 11 n'oluvannyuma asisinkane ne babbishopu bonna ku lutikko e Lubaga. Ku ssaawa 1 Papa Francis agenda kusisinkana abafaaza bonna ko n'abanaani era ku lutikko e Lubaga. Paapa asuubirwa okukyaluka mu Uganda ku Ssabbiiti nga 29. Omukolo gw'okumusiibula gugenda kubeera ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 3 ez'okumakya. Olwo omutukuvu agenda kwolekera ekibuga Bangui mu ggwanga lya Central African Republic.